Okay, kale olutambula lwe luno lwennyini lwe tulimu omulwadde waffe bamwongeddeyo US. Bannaye Mukama Katonda yeebale yasaasidde omanyi kakati n'okulinnya obulinnya ennyonyi Diane oyo atava ku nnyonyi yabitolo bitunyumiza lowooza owulira binkuyiseeko ngenze ku Diane g'ogendayo ku liivu naye buli ssaawa wabaayo kyani wabaayo World Cup buli space ya myezi 6 wabaawo competition ebeerayo so tava ku nnyonyi. So kakati yatugamba nti embeera mwoli tomala galinnya ennyonyi kyova nti ab'embuto bakola ki ezinaatera tebali eno kuyanga oli mu mbeera nnungi. Kakati twagala okubeeza abasawo b'e Nakasero olw'okuteekateeka omulwadde waffe at n'atuuka mu mbeera esobola okumusobozesa okugenda ebweru w'eggwanga. Twagala okubeeza abantu abasapootinze Chameleone n'asobola okuva e Nakasero ani naye mwamba kugatidde mu kiwato yetizawedde yani mugagga w'Omwameri mwana nzalwa ya wano naye nga obeeyo mu America ate nga si wakuwolereza omanyi abasinga kati ab'Omwameri but because ate taata maama bali mu kisenge ate kakati emboozi mpanvu ebuzaabuza naye ono naye ye si wakuwolereza azirina era yatwala nkoseegeyo mu kisenge kiri kyeyagambanga kateni go kateni neegenda a TV on TV negendako sponsor era yakolanga ni ku bulwadde bwa Kamili yono mugeyiga Black gwe yatugambako bana mukasa yabitandika Black na stampinga nti nno amubanja mbwabanja omulwadde yali yezirisiza kubanga nanyini sete yali mugagga najja na bitukalira ku mumwa ng'omugagga aliisa omulwadde yono yamulisa ka fluid bambi amwagala bambi anti mugagga yali yeetaga fluid omugagga n'amuwa omulwadde yali yeetaga fluid omugagga n'amuwa fluid eyo maye fluid ekola fluid tegedde bulungi era geega amaanyi bambi yasobola okulinnya ati si ku motoka nga bamuwaniridde n'omukono gumu amuwadde keya ntegedde bulungi ate agendedde ddala gyali Katonda okulinana Katonda nga mu America oba olinanye Katonda ayo netukola ekifo abatagendangayo so kyembeera mwekola ki keko keninnyini ekyo ekiriwo so tuwe ku mulwadde engeera nga bwe yabadde yatuwadde n'obubaka bwa Ssekukkulu tweyanziza dokita munnange we bali tubeerera dokita akimanyi nga bwe tumwagala tutwabula ebubaka ne tugamba yeebale munange ngayita ku mukutu gw'embuyiteeyitemu. This first season marks the first for me spending it away from the stage and away from all of you nga nanga ntaddemu my beloved fans nabbanja woli seyimo tusobola butabaawo. Unfortunately, my hospitalization has disrupted our annual tradition of celebrating together through music. I extend my heartfelt gratitude to the promoters who have consistently believed in me, Okuli Balam, and to the fans who have always shown up to support me. Unfortunately, I'll be taking a temporary break from performing until I've made full recovery. I am deeply thankful for the outpouring love, prayers, and well wishes from my fans, friends, and family during my hospital stay. I also appreciate the exceptional care I received from Nakasero Hospital. A special thank you to my dear friend Juliet Zawede. Oh my God, everyone needs a friend like Juliet Zawede. Juliet is a good friend. Elena Gama, who selflessly sacrificed her holiday to accompany me to the US for further treatment. To everyone who has stood by me, I thank you and will return strong and better, God willing, for God and my country. Oinayo mukwano nga Juliet Zawede.